Nsanyuse nnyo okubeera wano nze nga Sandra Suubi also n'okuyimirira n'abantu ba Mukama bwe bati abasazeewo omutendereza in this generation. We are surely the generation that's bringing change to the world. The Bible says that in the latter days the mountain of the Lord will be established above all the other mountains. So I'm expectant. I hope you are too. Era tugenda kuyimba nga tugamba nti Oli Katonda, Oli Katonda, Oli Katonda, weewuunyisa, Oli Katonda, Oli Katonda, gwe Katonda, Oli Katonda, weewuunyisa. Amina. Bugembe. Ekitegezo bimanyi already. Ya babyogeranga naye tebyali bituufu kwegamba ansa eri mu kye nasoose okugamba amazima gakufuula ow'eddembe tegaali mazima tekyali kituufu kati nga ninze bulinzi. It's a matter of time nga manyi nti Mukama ajja kumprovinga era yamprovinga kati saa zino ndi waddembe tewali ayinza kuŋŋamba nti njagala pasita ne bwe muliraana ntya. Kugamba tonjagala kutuukawo nedda neganye ne mu lujjudde. Ndi musanyufu okubeera nga muzze mu bungi bwe muti. Nebaza Katonda olw'omukisa gwatuwadde era gwampadde okubeera nga nze bakyogera batya mu Luganda nze omusaale mu mukolo gwa leero nkyebaliza Katonda. Tuli wano ku lwa gyempise Oli Katonda worship concert egenda okubeera wano ku Serena Hotel e Kampala mu Victoria Hall ennaku z'omwezi nga 28 April. Lunaku lugenda kubeera lw'amaanyi nnyo kubanga tululindiridde ebbanga ddene tulusabidde ebbanga ddene. It's a dream come true, so I expect the glory of God. I expect a lot of good things mu luno olunaku. So I welcome everybody to be part. Nebaza Mukama olw'abannange basumba bange co-workers in the kingdom of God abamperekeddeko olwaleero okulabika nga tubeera wano nga tutongoza olunaku luno mu butongole okutegeeza ensi yonna nti gye tuli si lugambo temwabiwulidde biwulizi bye byaddala kyekituleese kyekino y'ensonga yennyini kuyimusa Mukama wakati mu kibuga wano ku Serena okulaga nti Kristo mwali mu kibuga muno mu Kampala akyafuga. Tugenda kuyimba, tugenda kuzina. Many things are going to happen. I want everybody to be expectant. It's going to be a glorious day. Tuyingirira emitwalo 10 egya Uganda gyokka silver aba silver kubanga Serena tebeera n'aba ordinary aba silver ate aba gold bajja kubeera emitwalo 2 ate VIP millions 2 zokka abagala okutuulanga family. I would encourage that people come with their families bajje tusinze Katonda. A table is 2 million. Yes, ebeerako abantu 10 gyokka. Abantu, I would encourage different companies, different offices, different people, different churches, choirs. I would encourage you to buy tables. Mujje mtuule. Come expectant. Katonda agenda tukolera ddala bulungi. Sawa. Sawa. 10 zennyini tujja kuba tumaze okuggulawo. Yeah. All right. Waliwo olunaku lumu. I just wanted to know ono mwana byayisemu. Waliwo omuntu omu yagenda n'akuba obupapula bu flyers ng'omutwalo gumu n'abutambuza mu Nansana yonna ne ku kyaki yonna ng'agenda abugabira abantu nti Justin Nabbosa muntu mubi nnyo ng'ataddemu ne ssente kuba sitaani yali alaba ekiri mu ye. Kati olwaleero mu byonna bye yayitamu bye sijja kudda mu details Jasi ng'amanyi okusiiba n'okusaba. Era ndowooza kyekyama kyo. Mukama ntandikwa muwa amafuta. Yatandikira mu nnyimba zange nga ye Katonda tabulwa kkubo. Alina lwe yayimba bamuyita Yesu n'ayimba ekigambo
yerere 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 mama nagende Sweden Pastor Cuts ne banne ne bantika a suit engoye ze suitcase of clothes abantu abenjawulo nti ntwaliro mwali yayimba yerere 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 mama nanze nyine limba tebampadde wadde kino. That's how God started. Netuyimba yekani ngayimba omuntu butono nnyo. That's why ndoza bw'obaako omukisa tokola bingi. Olimba luba lwange kuva eno paka eri noyimba kani nkwagala nange nkwagala payo omutwalo nange nkwagala nayimba ekyo nekibeera kyamaanyi nnyo. Pastor ndi lubuto ni mwana wa ssomero zira nti ewa mami ne mugamba ndi lubuto nga ye ayitamu katono nnyo naye ng'ali anointed. Kakati years later ndowooza Justin Katonda atandise kumuriwadinga olw'obwesigwa. Bwe yalina ng'ali wansi wange olw'obuta siwiranko Justin nti anjogeddeko ebigambo simanyi akoze bw'ati newankwadde bamusunaasunanga ayogere kino. Of course there is no perfect person. Naye she kept her clothes pure until Mr. Muwaganya found her and married her. Alabirira abaana. Ndoza Jasi yatwala byonna. Jasi ne Twina. Ndoza basolo twala byonna ebiri ku bulamu bwange. Whereby okusumba ekkanisa nga mbulira ekigambo okukola okusinza nga bw'owulira ezo ennyimba omwoyo we ali wano ya Mukama ndi mudongo okusabira abantu n'okukola okusinza n'okulabira abamulekwa n'abaana b'okukuba. Ennaku zino mbadde ku baana bantunda kasooli ntunda ffene ku kkubo nfune akasente naye abasinga ku banninaana omu ayinza otwalako ekimu ayinza otwalako otwala bamulekwa okulabira bamulekwa nga Apostle olina atwalako okuyimba olina atwalako okubuulira kwokka. Kati ye Justin ndowooza okubonaabona ennyo yasobola okutwala byonna abuulira asinza ate alabirira ne bamulekwa. Ndowooza kimu kyansinzeeko kufumbirwa ate nga nakyo sikinaako nnyo ki buzibu. Kale nno Jasi ono baasulanga mu kusaba n'okusiiba okutaggwa. Nange kenyini pastor wabe nga abaana bati ng'abaana basiiba ng'abaana basaba tuva mu kusaba ne tugenda eka ne bavayo ne bafuluma ne badda mu lujja nibagamba ng'ate kisuuse mumpuliza bubi nze ngenze mpumuleko bo batandise kusaba. Eyo ndooza Mukama gye yamwera oluyimba oli Katonda. Ngenda okuwulira nga buli ringtone ba members of parliament ba business people everyone nga bw'obakubira owulira oli Katonda. Kakati natuuza Jazz nemugaa Jazz ekikutwala mu Serena kiki? N'angamba nti ekintwala mu Serena ekirooto abakuŋŋaanyiza abantu nga bayimba. Kale bwe nsanze wano bannamawulire baganda bange abasinga tutera kuŋŋaana eyo mu byaffe myaka mingi tulwanye naye nga kuno muzze ku lwa Jazz mbeebaza nnyo. Jazz is my spiritual daughter. Muye ndabamu Joyce Maya, muye ndabamu Adaehi, muye ndabamu a great woman of God that this country is about to see. Era nze ngamba abantu ku nsi tobeerangaawo ng'ogamba ekintu ekyo singa nakikola. Bwe kiba nti tekyalimu kulumya muntu kikole. Olimu okubeera oga nti kale singa Serena nagitegeka gitegeke okitegedde oba tuzze oba tetuzze osule ng'ogamba ekyo nakikola kyagaana bugaanyi naye nakikola. Olimu okukaddiwanga ebintu bikuluma ku mutima nti kale singa nakola gundi kikole. Katonda nga ye mubeezi sikigambye Jazz yekka nkigambye nammwe be there with oli abeera n'ekigambo bwe nkikola ne kifa beeramu nekano bwe nkikola ne kitafa okitegedde kuba twatandika ekkanisa enansana nga bano be tulina ba GNPC ba Jazz ng'enjala etuluma naye nga twesibye Katonda yekka. Kale olwaleero tukuŋŋaanye wano nga tubeegayirira
mbasaba okubeererawo Justin Nabbosa. She's my spiritual daughter. She's my sister from another mother. She is anointed. And I believe bonaba just weddugaza nnyo. Katonda nga ye mubeezi. Ogenda kubeera mukyala w'amaanyi nnyo mu ggwanga. Kuba kamera zonna leero zitunuddemu ggwe. Kale nga 28 28 April ku Serena Hotel. Kununo nga abayimbi tebavudde bweru. Nejjaso we waffe webusanda ebusoga eidinda. Bakuzala Philip webusanda. Aso we waffe ye Kamuli. Jasa atuyise. Era kaye byayogedde wadde olumu museka. Abadde ne point. There is a difference between a gospel show and a secular show. Miracles happen in gospel shows. Ebyamagero bibaawo. Waliyo n'abantu abamu nga ngoyagala nnyo Katonda. Tosaba naye oyagala nnyo Katonda. Naawe tukuyise. Tubeegayiridde nnyo mujje muwagire jazz. Ffenna tugenda kubeerawo tumuyimbireko. Pastor Twina mulabye, Pastor Lubega mulabye, Sister Ange Sandra mulabye, n'abalala bangi abatali wano leero. Naffe tukuŋŋaaneko nga kuno omuyimbi tava bweru nga waffe omwana owaffe. Era awo enva waggulu simanyi oba nadda naye kanvire ddala ggulu nga neebaza abantu mwena abanjagalidde jazz. Mwebale nnyo Pastor Namtebi, Pastor Jessica Kayanja, Pastor mukyala wa Musumba Alex Mitala, Pastor Wantante, UCC Church, Pastor Chiwewesi, Gospel yene tutajogerako. Bishop Chiganda. Nze je mpulira Jasa agenda. Jasa kwira nagamba mbadde wano njogera ku simu ne Pastor Nam. Pastor Chiganda bampise. UCC yondoza Josibe kasubi buli kaseera ngenda ku UCC. Church ezayaniriza Jasi. Mama Seroma. Seroma Limited. Era ndoza bajja kutuula omukyala Sekidde. Daddy wange kati mami yezanyewa ewa jazz naye nga bantu bange jazz we bali kubba mikwano gyange gyonna sikyagira banjiwulira wa jazz. Mbebaza okunjagalira jazz. Era bannange bannamawulire mbasaba Seguya munjagalire jazz. Tajja kuba disappointinga kubanga jazz anzijukiza atambulira mu kkubo ly'aba Judith babirye ba Julie Mutesa Sira ba Jackie Senyonjo bano ba Sandra. Waliwo group y'abakyala abatono ba Joy Tenda abakyala abatono bwe bati tubawagire si bangi nnyo. Juzi nali njogera ne Pastor Dorothy Bino wenabingo ne mugamba manyi lwaki nkuwagira nti abakyala abakola ebino muli batono. Kakati jazz y'omu ku betulinawo. Amina. Abakyala abali mu kusituka. Kale tubeerewo tubawagire. And also I will say one more thing. Justin muyimbi. Agakamiri ge yangamba nti ngenda okuyimba. Nze ndi muyimbi. Ono ye muyimbi. Bw'oba oli eyo ng'oli muyimbi ddala. Nzijukira Amoti. Amoti yasanga Jazz n'amukwata ku mukono n'amutambuza mu banne. Mwena abalowooza nti nze yayimba nange nkwagala mpaayo omutwalo sinza Amoti. Ono yayimba. Mbwe abantu balowooza yaluyimba. Kakati Justin is a musician. I remember I met Honorable Geoffrey Rutai. Nagamba nonyeza omwana bwe yamulaba nanga nti omwana oyo ayimba. So she's really a musician. Si bya kukanika, she's talented. So bw'oba onyumira okuyimba ng'ogyeko bino byonna bye tugambye akola bw'ati she will sing for you and you will be blessed. Bannange okufuna omwami akuleka nga ebintu bino abaami abasinga bw'afuna omuntu ali talented kyasooka kumutemako biwawaatiro. Okitegedde amenga sure nti buli kiwaatiro ky'obuukuse akitemako. Twebaza omwami waffe mwami wa jazz okumuleka omwana ono asigale nga ashininga. It means you are secure and you are a good man. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Just offer Serena egenda kujjula. Omwami oyo yekka agenda kuleeta bakola nabo eyo mu baalo bonna bajjulawo mu ngenda kunyira buyimiriza ngenda nja kukubira omulanga
group ya MK, you need more Jesus than some of us. Twagala table. Of course, Msumba Justin, I'm talking. Msumba Justin, Famuja tuwayo muntu. Of course, Abeka Moja, you know, Babi, you know, has to, you know. Naye abalala mwena. Jerusalem ze ino otoja tebo za fe 10 okuyita mwedi kirabira. Twagalayo tebo at least ne ziba 5 edi kirabira ya tukulembera mu operation with creation. Abonno benjogera mwe twagala tebo. MK koja franga shumba. Musumba Bugingo ye ngojeko of course bino ne kumyazigula. Musumba Bugingo, you know. And going to say tasobola gulo yo. Tasobola gulo. Justin Tanjagala kwenjagala okusaba fenna bannamawulire n'abali mu room eno. Ndowooza nyinza kugamba seguya oba seguya mu fenna bwe tuludde nnyo nga tulaba. It is always good to build than to break. At some wabawo age gy'otuukako nga twagala nnyo ffenna okuwagira ekiwedde okitegedde omuyimbi eyaggwa than to make. Yeah. I think Justin's story ffenna bannamawulire n'abali eri ba Christine, ba Sizzling, Worship House family, ba Joshua, mwenna abali mu kuyambako. And this is a message siko bannamawulire bokka. Kinyuma nnyo naawe okubaako omuntu gw'ozimbye oba n'ogamba oyo ffe abaamukola. Kwegamba ndowooza lyessanyu ku tebe eno lye nnina nti mu ngeri emu oba endala nyinza okuba nga mpulira bulungi nti nateekako nazimba okitegere kyegaali nazimba twogedde nnyo bidaka kyaki ka Worship House kali ako mu Kiwempe nako kalina kazimba kato katuusa wano. Ndowooza Justin Nabbosa mwenna abazze leero lwaki nsanyusa nnyo bannamawulire nti singa bakugambye nti jangu Chameleon oba gundi ekikyangu muzimbe kati leero naawe ku page yo naawe oliwulira bulungi nti wazimbako oli mu kuzimba omuntu. Pastor Brian Lubega alina olimba ennaku zino olina n'okumpa ku ssente baluyita Linda Yesu nduyimba mu nsi yonna mukitege kyegaali. What a beautiful song. Era ndowooza nti oluyimba tujja duyimba ku show naye nga olina okunsasula kubanga nze aluyimba buli wantu oba gosasule ye alina okunsasula ndututte wala nnyo point yange leeta nti bwe ndaba Twina Herbert oba okitegeera oba Sandra oba Kaye kabeere Wisdom okuwangaala kintu kirungi banaye. Wisdom namulaba nga yeeyaye neyeetuma Wisdom nga tumulaba ku TV ng'agamba nti akiikirira abayimbi ba gospel agambye nambuza Wisdom oba tukiikirira kyenga nti it is kwegamba nolaba Wisdom nga atutumuse nga iwe ya part wamulabako wali kale lwaki nsaba yes era nsaba Justin Nabbosa okujjako pressure just the courage egamba nti kampite n'abamawulire nti era nze kangende mu Serena owangudde. Amina. Otegere kyega nabo ne bajja ne bagaa katukoleki katukubeererewo. So mpulira bulungi era mbasaba kyebalina basaba mwenna nti oba era Justin njagala omanye oba Serena ejjudde nnyo oba tejjudde nnyo you a winner. Otegere kyega you a winner. Era agireka yenna God will handle them. So tutudde wano Pastor Twina ali wano, Pastor Brian ali wano, Sandra ali wano, Wisdom tuli wano ffenna nga tuwagira omuntu gwe tuli mu kuzimbako. Aivo kyagambye nti n'ennyimba zino kwate ziwera 5. That's why namugamba kola worship concert. Kubanga Justin bw'asinza Katonda ka. Okitegere kyega ne mugaga gwe yimba zino ze tumanyi osinze nga byendaba ku TV. So njagadde kubasaba manyi njogedde nnyo naye case naawe osule bulungi naawe ku page yo osule bulungi ogaa nti we are making a star. Ndowooza ye sheno gyekola ki kyeriko we are building, we are making our own. Naffe gwe tulitwala Nigeria, naffe gwe tulitwala Kenya, naffe gwe tuligamba. And I think as Worship House we are proud
nti si jazz yekka tulina bangi betulaba mummwe nga somehow ng'ekkanisa tukuzimbyeko okitegedde era emabegakawo naleeta system empya ku church ne bagamba mulekerawo okutuleetera betuwulire simanyi egindi oba egindi muzimbe abammwe build your own stars akenjagadde obasaba ku page zammwe mwenna nti it's a good feeling to build okubeera part of bane nze omu ku bazimba ki jazz anza n'obutakumanya linnya lyo naye katonda akimanyi amina mwebale nnyo manyi Sandra Sobi actually Sebuya ne bannamawulire abaliwa there is a lot of rising gospel superstars and I believe in the next 7 to 10 years Justine mugenda kulaba ba jazz bangi nnyo kababeere Brian luli mwaite manyi Brian kabeere Tuna mwaite manyi Tuna waliwo ba stars bangi nnyo era asaba namawulire pay attention there is greatness rising Sandra Subi is yes muyimbi ddala era ndowooza yabaaliraana jazz ne Pastor Brian bajja kitereeza waliwo abaana nga ba Damasco waliwo abaana nga ba eribulamu genayimbye naye kwalakola these days bana nyina n'ennyimba zendi mukola n'abaana abato bangi abaana abato banyonyonyo Sara waliwo Flona Kaliswa gospel you know system Big Grandma that's my son system Joshua Muwanguzi Rising Stars Jaga bebaza mwena mwebale nnyo mwebalire ddala naye babifulumye mubifulumye bannange ate nga sikoma leero lwokka paka nga sheweddeko tubeere wamu omupike kyemmanya agenda kyataalako makyaki ag'enjawulo tutegeeze naffe tusobola nga tukuwerekera ku byobala nga tuzze n'ataagulaagula so dako kyebaza njagala kwebaza n'omukulu oyo ayimba ajje ne Alex n'abeNTV mwebale nnyo okukyaza jazz leero mwasuze mutya ndowooza literally ekigambo ekikulu ekyenzije muno nti ffenna tuli mu kuzimba jazz we are making our own star nsaba ndowooza tugende mu maaso mmaliriza Pastor Jazz also remember amawulire ne babloga some of these guys would want to get one-on-one with you after all this process as we push the event. Naye tusanga nnyo obuzibu press conference one tusmilinga tukola then after nakuba essimu abamu ne tulinnya n'okutuuka gye mubeera naye n'otalabika ku interview so banatuuka kweyo levo agenda kubeerawo ateekewo embeera oba manager oba tukakase ekimanyi oyagala kabaga kali ke basima abamawulire ojjakatuwa amakonsa era nga nsaba nga bamubuuza one on one idea eri nti tuzimba amina we are building Justine kale nolwekyo njagala bebaza mwenna njagala kwebaza abasumba bano bonna baweereza bannange batutte obudde okujja ne babeera nange musumba wange I don't take him for granted anzimbye emyaka gino gyonna nga era bwe muwulidde singa tabadde mabega wange abadde that driving force entuusiza wano olwaleero I am so grateful and humbled okubeera nti mukama yakuleeta mu kkubo lyange musumba nkwebaza nnyo nkwebaliza ddala bwe tubadde twogera wano soogedde ku kanisa
gye nafumbirwamu musumba bagambye nafumbirwa njaga kwebaza abasumba bange aba Gospel Messengers Church nabo bampagidde mu ngeri nyingi mukyala musumba taliwo but she calls all the time okulaba nti ebintu bitambula bulungi. I appreciate you and I love you all. Worship House mwe simaina chabakole simaina chabogerako but thank you for the solidarity, thank you for the love. Christine, the organizers, Derek, Damasco, manager Daryl, manager Nina Rosie, now manager Justin, Richard, yes. Sizzling, praise everybody. Abali mukola obutawero okulaba ati ekintu kino kibeera successful. May the good Lord bless each one of you. I want to tell people that it's going to be an experience in the presence of God. Atali mulokolo mutamivu jangu obulamu bote buyinza kusigala kyekyo. Okay, kanjogereko ku one on one eyo mbadde nsaba koza atayira ayine so nja kusaba manager oba case naye agifuge one on one olumu egenda paka saa 10 mbadde nteesa tujja bafunanga munnekwenda twatukyalina omwezi close ekolebe naye ngogi olwaleero mbadde nsaba olwaleero byabidde fenga bamaneja be mubudde bwe ate tukwagala nnyo ojja kukolako z'osobodde akoleko musumba mu luyimba musumba jazz tunayimba tusabira jazz mukama wanikireko fenna emikono netusaba show Pastor Brian Sara briefly. Father, in the name of Jesus, we want to thank you for Justin. We want to thank you for the courage that you have given her to step into the moment that will define the destiny and shape this nation. We pray that, Lord, as she goes through everything, that as she prepares, Lord, may your grace, may your spirit, may your presence, may your glory flow like a river, Lord Almighty God, to change the lives of many. We call forth the grace that invites people, the grace that causes men to respond and to yield to the gospel, that on that day, everything will bow and accept and acknowledge the goodness and the glory of God. We speak protection over Justin, and we speak, Lord Almighty God, a zeal over every journalist. That, oh God, as they broadcast this idea, that everyone will embrace it with gladness. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, because we know that you began a good work. You will perfect it. In Jesus' name we have prayed. Amen. Natandika radio online vajita church radio muziki first n'olwensonga eyo mujiyige nayo nekwa from mobile jeri yomu ku basponsa ba Justin. You can download it and enjoy it. Unyisa Yesu unyisa unyisa Yesu unyisa Bwenda bebintu byakoze birago bukulu bwa manyiko n'ekisa ky'olina gyendi binewunyisa oli Katonda oli Katonda oli Katonda oli Katonda wewunyisa oli Katonda sebo oli Katonda Katonda mu Kampala muno oli Katonda Katonda w'abaana mawulire Katonda wa Uganda
Katonda wa maji Katonda nga biri mu munana